byakola okumasuna benyi byakola naye nga ndebuuza nsobola kutandika ntya ntandikira wa nsobola ntya okufuuka radio presenter w'amaanyi oba comedian w'amaanyi kitegeere omuntu oyo oba nabo batu balina bangi nnyo bafaani bafe abatugoberera bangi naye nga beegomba ebintu bino so nga ate yeetaaga okumuwa ku magezi kiki kyalina okuteeka mu nkola kyalina okuteeka mu nkola ebintu bino biraba talent kintu kikulu nnyo kyobona nti abazadde tulemerera okutegeera talent z'abaana ne zifa kati omuntu ayagala okubeera nga Kayibanda ayagala okubeera nga Sona Bey olina okusooka okwezuula gwe kennyini muggwe mulimu ki kubanga tolina gweosobola okusomesa komedi ekyo omuntu azaalibwa nakyo kiringa leadership obukulembeze nti sebwata agenda kubeera pulezidenti wa Uganda ekyo Katonda aba yakutonda ogenda kubeera pulezidenti wa Uganda bakuzaana nti ojja kubeera ki era okuva emabega yonna yonna ojja mu bukulembeze osegeera ojjira mulayini eyo yabukulembeze osegeera kyovula kati omukulembeze ono akukulembera pulezidenti Museveni yo olwagenda mu lubuto lwa nnyina Katonda yamuteekamu nga pulezidenti wa Uganda era bwe yabanga omwana ategeeramu bwati ne bamuwa obuyana obuto agenda abulunda eri mutale n'atiguka n'obuyana bwabugoba nga yakontro waabwo bwe yakulamu n'asukka emyaka emirala ne bamukwasa ente enku n'azirunda n'alunda ente n'ategeera ente bwe yava mu nte n'ayingira essomero okuyigira mu ssomero head prefect odboy ani azzenga akola ki agenza okutuuka eno mu gavumenti minisita wa defense minisita bwaki kubanga neeri yasooka ku security agisooka ku buyana obuto najja ku ntenku kata ne wano bamuwa security of defense minister of defense alina okukuba ki tebasoma kisome ne bobeera ne masters simanyi mmeka tosobola kusoma bwa president kubanga kiri kibeera mu musaayi gwa muntu mu birowoozo by'omuntu ebyomuntu neeyisaayo nekyayo oyagala abantu webakuvumako onyiiga webakukola akatono onyiiga ekyo ekintu tebakisobola kisomesa muntu kiringanga okugaba tebakusomesa muntu okugaba kibeeramu gwe kennyini ozaalibwa nakyo era edda bakitaffe bajjajjaffe nga balonda omusika abaana babeeranga bangi naye ngaasobola okukwata omunwe gwakasooli n'agamba sebwato kwata ogabire banno nosooka omenyako ekitundu ekinene n'okiteeka eyo gwenga obusika bukulemye bwe baawanga obusika yamenyanga n'amenyamenya naleeta nejambiya n'atimamu n'abagabira nagwawo nga tafunye jajja n'amubuuza gwe nga tofunye ti bano kabalye oyo amanya nti ajja kubeera ki ne bwe tuba tuvudde wajja kulabirira bannyo naye bwoteka okuterera okukwekuna onettaka jja ditunda obusika bukulemye kati ne bino bwe biri talent wayagala kubeera nga kasooka onoonye mugwe mwekiri osegeera bwe kibeeramu otandika okukizimba ekintu ekyo bakizimba nampisa discipline olina okubeera n'empisa olina okubeera omwesigwa olina okubeera omugumiikiriza olina okubeera omumalirivu kitegeera okusobola okutuuka ffe bwe tukoze eki wetutuuse waba otaba mugumiikiriza waliwo embeera gyoyitamu embi esoomooza kati nze embeera gye nayitamu gyeyali obulamu bwange bwonna tebadde bulungi nambirigo oba mikwano gyange bonna abasinga baafa abansanga nebaikajwada kiki kati gwolina musirikale emundu ogimanyi fetulina emundu nembaa mugende nemundu wagikuba nebabba kati bonna baafa abaali kati ate guli mumalirivu engeri wali omujasi kati oba otulembagamba sayingira majje kubba amagye twayingira kunonola gwanga neliggwa kati ebisigadde nja kukola paka Katonda wanankuza n'ekirala tebwerabira Katonda kubanga bayibuli ekirabo ky'omuntu kimuseguliza ate ezo talenti Katonda yazitama osege olina okuba nga osaba Katonda buli kimu nga Mukama ekyo kyewateeka mundale kati nveeyo kirala osege osobola okubeera nga ki kuba kati olaba omukwano gwange Sona Bey maama we yamutwala mu masomero yasoma amasanyalaze bamututte mu gala gyakanike singa bamukwasizaawo byuma ebyo kuva mu buto
nene bambonyamunya mu kusoma amasanyalaze bambonyamuza okudda mu galaki bambonyamuza okudda mu bino kumba agenda kubeera DJ kutabula muziki ogwakala ate obuzibu bwe tulina nakati mu ggwanga osoma kirala n'osoma gipiri neera bongo mu byokola tubeerayo biki era njagala kwebaza nnyo maama Janet Museveni ensonga gyeyaleeta bannayuganda tugambye gitunuuli naye yaleeta ekintu ekigenda okuyamba Uganda abaana baffe bonna okukyusa Uganda bwe yagamba kalikulamu ekyuke nti abaana ku makya bwe basoma monokotolido ne basoma Indian Ocean ne Pacific Ocean kati akawungeezi sebwato genda wali ku kyalaani kyo ogenda ku kyalaani ng'otunga ojjagera okanga otunza yunifoomu yo otungire ne bali otunza nez'okutunda ogenda okulama nga okuva mu ssomero nga bakuzimba nga oli businessman okitegeera tonoonya mulimu wana abazadde bagenda asome ku vidi batwala esome chipusi zaabwe ebyo tuba tekukyabyagala ku masomero genda ne sente emitwalo 10 oba mitwalo 40 ogende ogule ebintu abaana bye bakoze okitegeera osanga omwana nga yatunze esaati ya kitaawo bagikuguza emitwalo 10 bwe bagikuguza emitwalo 10 bajjeko emitwalo 5 bagiteeke ku akawunti y'omwana 5 gigende ku akawunti y'essomero kuba balina okugula matiri okitegeera kati tujja kubanga tufuna ba businessmen baba manufacturers abava mu masomero nebino okusoma speak regular yavumbula River Nile basiya jisi ebyo byebitubonyabonyeza ebitusibye mu bwavu etutuka n'okukyawa abakulembeze abali mu buyinza tibe batulemeseza okitegeera ebyo embeera efaanana bwetyo kyobalaba nti abantu babatadde mu bifo mu ministry naye nga emitima gyabwe mifu tebasobola kukolera ggwanga lyabwe buli omu ayagala kukola kwefaako teri alumirirwa okitegeera kibi nnyo okubanga tetulumirirwa bannaffe tuyige okulumirirwa bannaffe ensi eno tekungulwa kyolemesa munne enkya naawe kigenda kukulema abagagga bali batubalira sente empitirivu oli ne wabeera n'emmotoka 8 tebamuzika yadde n'emmotoka wadde n'omupiira osengula abantu ku mayiro namba ogenda kufa bakuziike mu futi 7 gokka ekitegeera olemesa sebwate wano omulimu gwe bamugjawo omusaala gwabadde afuna tebagenda kuteeka kugulwa era ogenda kusigala ngaofuna guli kyokka sebwate omukubi enkokola ziri wano Uganda naye kiki enkokola ziri wanozenga bankubi enkokola naye nze ngamba mukama nawe bazikubye nakola sikiiti esinga okubeera ey'omutawaana wa Obukedde TV nibagiteekayo naye enkokola zajja nempulira yavayo nagamba nti sikiiti tenyuma gwe mulundi gwange okusooka okula nti Kayibanda yakoze nekitanyuma nibagijjako ku Bukedde ntenyuma abantu nebambeera bubi Kayibanda abaana baffe tebakyakola batudde nebagenze sikolanga TV mulire lwendikola eyange naye no si yange bajjako sikiiti tutenyuma naye nga sikiiti ya Kayibanda teyeriwa yeriwo etanyuma okola bukozi kalangwa mukama nayamba nekakwata ensi ate nogamba nakoze sikiiti negaana sisi zaali nkokola naye kati eyajjako sikiiti yange ku TV sente ze nali nfuna bazimu kati embeera eno mikwano gyange kyovola banze nagamba suuna tugenda kutambula ffenna paka ate nemuga nti suuna gwosibye wano nze n'emyaka egiwumula naye lwetebereza okugenda nenga nkulekeraani katugira tukyapacyapayo naye nga nze natuuka dde okuwumula midiya emyaka gyange era ndiwo ku lwa suuna naye nga kangira nkolakola essuuna naye kati watuuse ndowooza newenkita kyakwetaaga manyi emedia yetagamu omulungamye waliwo ebintu byesikyayagala kyagala kubeera musinga katono kubeera musinga tukotyogamba sikiiti ya Kayibanda tenyuma tugijje ku TV bwekyogedde nti enkokola zibaamu tekitegeeza nti sikiiti yalimba ate gwe nosigala nga ku YouTube ogikozesa bagiraba ne bakukwasa ngenjirabayo kati embeera eyo tukola kitambulira naye nga nze nyina Katonda kyekisooka nyina Katonda wange yakola buli kimu gwensaba nayanukula buli kimu gwe neebuuzako buli kyengenda okukola nze sina kyenkola nga simaze kubuuza Mukama
kama ngenda kukola bweti ddala ngende kole okugenda kumukede namala kumuza kama ngende tebampise nga abeeno gyenvudde Mzee Kaibanda mu bufunze oyingira otya mu radio nga muntu eyali mu kuyimba oli mu komedi wo ojja otya okuyingira mu radio nze komedi yena yena mutandikidde mu radio waffe nze nayingira amagi ga musiro yingira mbiyegera olwavaayo nesooka shida ekibuga nekintwalaawo bizibu nebibeera ebizibu paka lwe nafuna omukisa nembeerako emabega w'omuzindalo gwa leediyo amaze kuva mu magye nenkolako ku top radio wenava ku top radio okugenda ku CBS nenfunirawo ettutumu lyamaanyi asinga bwe twakutegeererawo era CBS mu bulamu bwange sigenda kujeera nibabanga bankola ebibi ebifaanana bitya kubeera byaliwo ebibi bye bankola naye sigenda kubeera byasi erina bwe yakuteeka era bwe yanteeka yampa ettutumu lyamaanyi n'ennyumba gyennyinimu gye nazimba nagijja ku CBS yakola bulungi nnyo omanyi ku lusiku lusebwali oli bwebamanga akoze ebibi ebifaanana bitya jjukiranga ebirungi byakoze CBS bankola buli nnyo oluvannyuma naye sigenda kutegeera era kyova olaba nti nze bwe navaayo ebisigadde byonna neŋŋamba Mukama ebisigadde byonna mbikwasizza engamba mikwano gyange bembadde njagala ennyo nga nabo banjagala nnyo kunkomerero baneefuulidde bansasudde bwe batyo soke kyokola nasirika saasituka kuvaayo ku bandulu nga bali kyava ku kito otunyumizeemu ku katono byali bitya byali politics yali politics kubanga nagenda mu campaign okunoonya akalulu ka president Museveni Masaka kati betubeere Masaka nali nkolera Amani Ssentongo kubanga bavuganye n'empuuka waliwo olaale gye nakuba mu nnyendaawo olwensibe eno waliko vice president Jaloti yanvirako honorable Mpuuga najja n'abagamba Kaibanda mutamujja Masaka sijja kudabbala era bwe bampita baŋŋamba lwaki wavumya Empuuga wabaleke Masaka naye sinavuma nga ndi musajja mukulu ndi mulokole emyaka gyange tekisasobola kuvuma ate omukolo gwe nabaddeko gwabaddeko n'owekitiibwa president yali wali kugundi ku freedom wat Masaka president we yali ajjaawo nagimanyako neŋŋamba bannamasaka oba president yalwawo okujja nembaga nebyo Masaka mwaba president tannaba kujja muli wano mutudde okuva ssaawa meka paka saa 12 nga mumulaga nti mumwagala ne bekutuuka mu kulonda Bampuuga bayita bwa olwomuvumi bwe mba mwagala okusanyusa president agere nti mumwagala atunule mu parliament omwaka guno nga Mpuuga taliimu nga Nambooze tali mu parliament Kasibante katali mu parliament ajja kutegeera nti bwemba abantu bendaale mugye bali bakola naye kati muli wano muli baani naye ojjagera okuganya Mpuuga ali mu parliament ekyo kyaleeta obiki omusajja nagamba kati era olunaku lwadaku Mukama wange yambuuza londawo ku CBS ne Museveni londako kimu nemugamba lwawe nemugamba CBS ne Museveni Museveni bwe twajja newano wenyini mu office bwe tutudde naawe mwalimu amagye nemulaga ekyo naye yali office ya Mukama wange tenyefuna wano mu Bulange nemugamba kangende ne Museveni kubanga
CBS nekola bulungi nga Museveni ali museetawo amalugero okunoonyaka Museveni ali museetawo CBS njakuli CBS namunetaza njakola nolekawo omulimu nogenda ne president kati bwe nayogera bwentyo wayitawo wiiki emu ne balangirira enkyukakyuka bwe zajja netugamba abawuliriza be babikoze bebatugala tukyusekyuse bwe tukiri biki naye bweki zajjako abantu Kayibanda nenva nnungi mwagenda nazo twagenda nazo batujje ku mpewo ze banzije ku 89 ne batekawo akawaida Kayibanda agira akola Kayibanda kuba sikiti ya Kayibanda nga nnene nga gikwatako babagirinze asigale gakola ku 88 Kayibanda kali ka seconds eroza oba biri bekitu sawa biri seconds just ezonamu omusajja omukulu nveeka nsekola dakika biri n'ekitundu kyokka nange obusungule bukola neŋamba nakyo sijja kikola kitege lugendo lwaffe okuva ku CBS nembeera ewaka natula ewaka nga myezi 8 namanyi twana bajja kwekuba mu mutima bakuyite bampite olwo CBS nga tebanagigala wali olwagizaako owagizaako ngolomaze ogisaako bansasula ogizaako otya ogizizaako bwe yavaako nze nentula ne bakozi bannange ne banamumanyi embeera eno tusobola ogigala nze ku pulezidenti Museveni gwe mmanyi bwe tusituka wano ng'abakozi ne tugenda nze nyina amaziga mangi tusente nali sinabakao nga bwe ŋŋambako abamaziga ngakalaba ate n'abalaba nange bwe bali bakanyanya bonna amaziga tugende tukabire mu maaso ga Museveni atyanya amaziga ledi ajaiaa tebakisanyukira ebiseera ebyo ngaokwogera Museveni awo mwennego CBS obanga ayogedde embizi mu muzikiti tebakutunuulira bakiwulira bubi awo olutalo lwali ku CBS nga baagala kubye owekiti ayagala kunfumita era ne bampandikawo n'ekigambo bayida Kayibanda alidde naye ngaolukolwali olwokugamba okuzaako nenwana nemyana nentukira omukulembeze wegwanga pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni gwe mmanyi nnyo nti bw'oba oyogedde naye awuliriza era nampuliriza n'agamba Amelia Kyambadde rediyo ngenda kugizaako olw'omwana wange oyo Kayibanda ne balubayiza nabo n'agamba Kayibanda genda owandika ebbaluwa ng'ensaba okuzzaako rediyo yo eyo rediyo yange bakwati pulezidenti yali agobyewo abamawulire nalibadde ntijawo recording nga pulezidenti agamba okuzzaako rediyo yange nengireeta rediyo efuuse yange Kayibanda wandika ebbaluwa ensaba okuzzaako rediyo yo oteekemu n'ebizibu byonna bimusanze nga rediyo teriwo era agenda tuwanika kasente naye bwe byagwa ku bannambooze ne batandika okwogera nosensi woloko nebogera ebimunyiiza emwokeza twamugamba Buganda mwenyango emwokeza kubanga gyemulwaniro gizaako tebamanyi byemukiseemu nze nasibanga ku palamenti nga noonya buli atula mu kabineti ngaolupulezidenti alisa special cabinet meeting ogere ku nsonga za CBS naye nga nze okutegeera naye nga nkangende noonya kuba kabineti yonna nga tebaagala kigambo CBS naye nengenda nembatuukirira nemagaba bannange edi egenda kuddamu naye buli atayagala CBS kuddako amannya gammwe ngalina nali nagawandiise dda ngenda soka ngambe gundi egindi tolaba nakulabulunga nga matonzi tojja kukola nemaka katundo tubeere wamu kabineti egenda okutuula nga bonna bagambe edi edde Yuda n'abantu bange bali bana tuli bataano twalinde mu kabako nga sikyanyane buli mpita bankasukira abayinja wali mu Kampala olugendo kukomawo nga abali eno bakulabagenda okuba batuuza press conference ne banneegaana nga bwe beegaanyi balise bamumanyi beegaana abo boolaba nawe bakwegaana bange banneegaana Kayibanda litumanyi bagenze ku byabwe bakoze batya bakola ekintukwegaana naye nga ledi ezzeeko nagamba kale nalwana okulaba ledi yegeddako
era bwe yaddako weeks 2 ne bagingobako obakulangaki busungu nabalyako sho nabalyako sho Ssaabasajja Kabaka ali eri agamba kasajja kano kasajja mugezi ekitegeera era yakubira Kaya Kavuma owekitiibwa n'amugamba leediyo yange leediyo yazzeeko akasajja kange gasikawulira ku leediyo Ssaabasajja nga yakubira bamugamba batya bamugamba simanyi ali mulimu simanyi ali ne bampita mangu sipiidi nenkomawo nenkola ne bayeya engeri y'obulaanejenzijjako olukujjukujju ne baleeta naye nga nze sibalinaako buzibu nebaza bwebazali bakolaki naye emitima egyo emibi kitegeera emitima egyo emibi kyenjagwa mpozi njagala kugendayo kuba ntuuse emyaka egifuna NSS tebagamba ata giwezadde njagendayo bampege baluwa nenfune NSS yokka gwembabanja yekka naye ebisigadde byonna simetwa cooperative byetwakolayo cooperative ebyo byonna wali musevinga waliyo cooperative bagambye tebakumanyi tebagambye tetumumanyi basobola okyogera naye kati webogedde kubali ennaku zino abaddenga nnyo nga afaayo nnyo ensonga zayisawo twali tulabanga vidiyo ez'enjawulo omusajja akaabidde ku Facebook ennaku ekuluma agamba bamukuba yali afuna obusente butono nnyo asasula emitwalo 10 omwezi nga abamu bagamba alimba bikiba kyavaayo kati emyaka 2 talina lulaki bali no mukwogera akuteekamu nnyo mu mboozi ye kitegeeza nti omumanyi nnyo okusinga n'abalala bonna abasobola se kumumanya bumanya naye mutegeerera ddala kyali kitya mutegeerera ddala kuba nze namuleeta ne ku CBS omuleeta nze namuleeta ku CBS ne muwa plan nga tosobola kukola application wano n'okola olufuna mulimu naye waliwo ennyingira gyosobola okuyingiramu ng'otandise nakukola nemuga kati gwe jangu ng'oleeta emipiira gyebasambye ekitone ejundi ogerera yasambye negindi kayonga yakoze bweti kimanya yakubye kyabakuza eyo nga gyoleeta balino nengamba Masembe Ahmed Bokere Masembe yali akulira sports nemuganyina muganda wange naye asobola okuyamba nogulamuyo nebeera y'amaanyi naleeta emipiira giri gyawa basamba eri ku kyalo nebamanya nti bali luno agitutte ku CBS olwo ekyalo kyonna bali abasamba eri bagamba ne baddawe muwulirize mulega boogera ku mpira gyaffe kuba rediyo kyetwetaaga bawuliriza tusobola okukola ne ssente netutobadde Masembe n'atabyagala n'abigaana ne mumatiza nemugamba Masembe olwokulaba egenda kweyongera amaanyi abantu rediyo ku gurawundi rediyo erina kubeera y'abantu ku gurawundi nakkiriza bali natandika okuleeta emipiira agenda n'asakale nebibeera birungi nnyo ne bakama baffe ne bakyagala nnyo netubeera awo n'akola bwe yatandika okukola ng'aleeta emipiira egyo aleeta emipiira egyo kati emipiira gy'ebika ne gitandika balino n'ayingira nnyo emipiira gy'ebika n'apolomotinga ebika bitonda nnyo lyali teriri busa amasaza ne gajja balino n'atoba n'amasaza n'akola buli kimu kyonna okolanga emipiira gy'amasaza gituuka ku to naye ekisinga okunnuma kwe kubeera nga ne ku kakiiko k'amasaza nga balino taliiko eyali badde ali ku ntiko lwaki simanyi amugjako yaliko oba tabeeranga simanyi oba balinamu ekyatulamu ekiki tayagala badde kati bo beeru bayinza okuba nga balinamu oba ekyalo mayungo kyekyabafuulikikira obubi okitegeera balino nze nali musuubira ku lukiiko oluteekateeka amasaza ng'alina kubeera ku ntikko kubasalawo kubanga ate mu byemipiira bitegeera nnyo abimanyi
oleta bano balumansi oleta bano baani abo bajuniya kubali mu sports okisege naye musajja bataza akolera mu bugubi okisege byayogerako bituufu nze nno nali sinasimanyi akumanya nti afuna emitwalo 10 nali simanyi nti afuna myaka 2 nga manyi nti obaawo yavaawo dda yatandikirawo nganze bonze nange natandikira ku 10 mu kutandika naye nagenda nga nkola ne banyongeza nga nkola ne bongeza ate yakolanga nnyo n'amaanyi mangi ng'olaba kyakola akyagala nga bongeza bali luno yali asaana okufuna mu maanyi ge yateeka ku liigiyo yateekamu amaanyi mangi nnyo olwo yali agenza okufuna amawulire wali bwe bajja ekigoloka nekibeera ekikuba omukono negumenyebwa era kati omukono ogwo tegukyasobola kukola yayiwawo nnyo omubiri ku CBS emipiira Uganda Cranes negenda okusamba ebweru n'adduka mu bankwano gy'abagagga n'abasuubiza enkya nja kugogerako akola bweti ebamuwa sente n'agenda n'aweereza omupiira naye nga ledi yeyo wetasobola okukwata sente basasule bali n'agenda aweereza omupiira ng'ate esasulawo yalina okunoonya kuba bali naakola balino alinga nze bemba nkukolera uningi kujjako owuninga nenjambala balino yayambala CBS ngeringa eyajjajjaawe osege ng'alina okunoonya sente agenda aweereza omupiira mu Uganda mwonna babe nga bawuliza CBS kuba tewali redio ddala yagendanga kuweereza mupiira nga kyakola akyagala osege naye CBS abo bakola bubi nnyo bali luno omutamuwa sente bakola bubi nnyo naye nga kyava kuki okukola omwaka ogusooka negiwera 10 ekinaabiri nga obuzibu buli kukikuba kati golondawo waninye ekiriwo obuzibu bali luno ng'omusajja omukozi naawe nga bw'omanyi omulimu kibeera kirimu okiriko naye omala okivaako ne kabeera akalimu ate obugumiikiriza kintu kikulu nnyo bali luno abadde mugumiikiriza okukolera emitwalo 10 egy'emyaka 20 naye era Katonda amala n'akujjukira osege kuba kati gyali gyakola tafuna mitwalo 10 afuna miliyoni 4 ekituufu olaba obugumiikiriza osobola okugobemu eno Katonda ne nagamba beera eno obonebone naye waliwo enjo okutwala ate ofune ssala kati bweweekyanga eno n'obivaamu kati ate ono yalikuwadde omulimu akuwulirirewa watalina wakuwulirira naye obugumiikiriza bwabali luno kwekukola n'abeera ow'ekitumu yagenda era okumuyita eri jangu okola sportsba agenda okusabira bali luno twale tumuwulira naye nga bakuwulirirawa singa yekyanga nayo bakola bubi nnyo 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 bali luno yakola nnyo bannange bali luno abadde akola ku mitwalo egye 10 ku mbeera y'ennaku tosobola giwamu n'emitwalo 10 kubanza ebadde ngiteeka mafuta mu motoka emitwalo 10 omusajja n'agenda okuweereza amasaza agali eri okola nga emitwalo 10 ngiteeka mu motoka omuntu omwezi naye nga ebintu byakola kampuni bigibeezezaawo efunyemu sente mpitire okitegeera kyekizibu kyenalaba ku mikwano gyange aba CBS era nabulira Katikkiro nga ali eri ekkooti mukuzika nagambali tuyigenga okusiima abantu abakoze ebiru tuyigenga okusiima abantu abakoze ekyo abakoze ebirungi kati mikwano gyange abo bakadde baabe embeera y'okusafuzanga obutyayi si kirungi byonna byonna byo tubikola oyinza okukola CBS nga mulina ssente oyinza okukola nga Uganda muli institution nene oyinza okukola nga muli bwemuti naye waliwo Katonda atamanyi institution nene
nga ye agenda kusasula olw'ebikolwa ebyo mukoze ebibi bye mukoze okitegeera kati Uganda okubonaabona bweti emyaka egyo gyonna omulembe gw'Obote Obote 1 Obote 2 amin gwali busungu bwa Katonda ng'abutadde ku Uganda lwaki nga yatunyiigira kutuwa mukulembeze gwe twasaba tuve mu mikono gy'abazungu naffe Abafirika twekulembere n'atuwa Muteesa abeere pulezidenti ate ne tumutta Katonda n'anyiiga n'atugabula mu kubonaabona Obote n'atufugisa omukono gwakyuka Amini n'ajja n'ekijambiya n'asaawa Obote tunakomawo n'obukodyo 99 nga bwakutta bannayuganda tuyige ekitegeera olwakiri kye twakola mutta mutyo omukulembeze Katonda gw'abawali nate mwembadde mulaaja Mukama tuyambe abaddugavu naffe tusobola okubeera ne pulezidenti lwaki batutegeerera lwaki ffe tukoma katwe kyekibuga ky'abaddugavu mu nsi yaffe n'agamba kati obuyinza kamujje ku bazungu mukwate abaddugavu ate ne pulezidenti ne mutta Muteesa ffe twamwittira yadduka wano nga bamukubye mu lubiri n'agenda e Bungereza ne tutwala omutwe e Bungereza ne tumuwa naafu Katonda n'akanga Uganda kanjiteeke mu kubonaabona ffe twatta Muteesa okitegeera kakati egyo emyaka Obote 1 Obote 2 amini bwe giyiseewo mukabirira ennyo Katonda n'agamba nti bannayuganda kanziremu mbakoleki mbaweereza omukulembeze n'atuma Nabbi Yoweri Kaguta Museveni n'agamba genda Nabbi Yoweri Kaguta Museveni genda otaase Uganda bulijjo pulezidenti Nabbi Yoweri yajanga munonosi mwali mu Bayibuli Yoweri kitegeera Yoweri n'agenda n'awayo saddaaka n'aleka abaana n'aleka ennyumba ye n'agenda yeebaka omusika emyaka 5 Uganda efune emirembe kitegeera kati essaawa eno tugamba Museveni mubi nnyo n'okusinga Obote kyetwogera Katonda ajja kunyiiga atuwa omukulembeze atwala embirimbiri atwala embirimbiri olw'ebigambo ebitukola netwogera n'olwekyo nga tumba kyekyo mu mbeera yonna yonna naddala nga Buganda nga institution yali badde tekkerera muntu kwogera ku Museveni tusirike bantu bagamba mbeera mbi balemesezza bubi embeera eremesezza abantu okubeera mu mbeera ffe tugyeteekako obwavu buli mirimu tegiriiwo emirimu oyagala mirimu ki lwaki oyagala kukozesa nga bakusasula musaala mitwalo 5 wikozesa nenyona yakusomesa gundi napolio eyakusomesa sipiika okuvumbula libannayo gwoba onenya singa kati olina factory singa oli manufacturer singa otunga engoye abantu bagula engoye abantu bagula ebintu naye kati wasoma ki wasoma oluzungu gere wali olwogere kale gavumenti yateekawo ani kati twabadde tutulanga bannayuganda ne tugamba nti bannange tukoze tutya tumaze okulaba nti sipiiki negula nti livannayo bwe yagivumbula ayina gitegeeza bali abeewaabwe wano tetugisoma wano ffe tusome kukola ngatto okitegeera tumaze okutegeera nti okusoma kukuko yali gatekeeper tekituyamba tukole tutya abaana basome okutunga uniform zebambala tumaze okukitegeera nti gundi ono Nyamata okubeera mukikomera ne bamuzaalamu omwana oba Kipiri neyabawongo tebiyamba tukole ki abaana tubasomesa ebyokulima kati baleme kukyawa kulima ate buli abamu bagamba nti ekizibu kiri ku mukulembeze akooye si mukulembeze omukulembeze okufuga ennyo n'alwako kiyamba ensi eyo gyafuga kuba baafuga bebatabana bakutegeera kikigendererwa okitegeera President Museveni teyajja wano by mistake Daudi Sekabaka Daudi Chwa yalanga Museveni kyagenda kujja n'abagamba nti obwakabaka bagenda kubujjawo agenda okubujjawo agenda kuva mu mambuka ate alizawo obwakabaka buno agenda kuva mu Maserengeta ye Museveni yava mu Maserengeta Obote yavaawo omambuka yakujjawo Sekabaka Daudi Chwa yes kakati bwamala okutuuka kyovola Museveni yafuba nnyo okulaba ng'atuukiriza endagaano era olaba bwe bamala okuba akalulu ka 1980 Obote amaze okukabba nga ne Museveni tamanyi nti gwe baalabira okuzaawo obwakabaka
adduka agende wa Semwogere Semwogerere owangudde omusajja akalwakabye naye nze nyina solution jangu tugende tumusikambuleko kifuba ko Semwogere nti nedda Museveni nesonyiwa nze sigenda mu ebyo olwo kiri kituukirire nanyini ki nanyini ddambe lidde bakola nti alizawo Bwakabaka aliva mu Masereka si wano mu Masereka teyali Semwogere yali Museveni wava enkolagana eyo ey'amaanyi yes okisege wewava enkolagana era kyovala olutalo bwe lwaggwa Museveni nayita abalwanyi bonna nabagamba ne mwebali kulwana naye tulina ebbaali nalagana n'omusajja bwe tuwangula adde mu lubiri naffe tudde mu State House kati kyekiseera tumaze okuwangula fe mu State House tuuse naye ajje mu lubiri ne bagaana Museveni n'agamba nina okutuukiriza endagaano eyo ate nga sina Museveni wabula nga n'omukolo gwa Katonda gumupushinga omwemutukuba nga nti Ssebo olina okutuukiriza ki Museveni agire nga akyafu Katonda ajja kuyimusa Katonda bw'abanga ayimusizza omukulembeze ajja Museveni tasobola kulembera kubanga swiki ya Museveni Katonda yagirira era bw'alabanga olemeddewo ng'azikiza Osege Nkurunziza abadde alina emyaka naye bw'olaba obuyinza bwe yabadde atutte ng'ono agenda kubeerawo nga ekifaananyi naye nga pulezidenti aliwa Katonda n'agamba nedda Nkurunziza vaawo vaawo kati fena tubayalira bwereere tufukabire ku mavivi tubuuze Mukama era sebwatu tugenda nga mukulonda nga tunabuuza Katonda gamba Mukama ono noono bwe bali Museveni wuuno oba ali gwe baleeta simu kati Museveni wuuno ne Bobi Wine Mukama nnondekaani Katonda agenda kukulaga wandaga Bobi Wine ngulu bwana bagwakulaga naye tokola nga tomaze ng'ogenda kweba kugambisa Mukama Katonda teri bukulu butavajo ng'olonda abakulembeze ku Museveni ne Bobi Wine ndagaako nondaani wandaze kwembankawo teyanze nnyo teyanzege naye nga kyemanyi ajja kutuga Museveni kyemanyi ajja kutulaga lwaki olowooza nti kwajja okuda kiwulira mwoyo ate Katonda akyayagala Museveni kino ekirwadde ekya COVID-19 kikulaga bulazi Katonda akyayagala Museveni kati tanafiisayo muntu no Museveni tanafiisayo muntu no abakulembeze bonna bonna abatuliraanya abafirika bonna bafiisiza abo ne Museveni tanafiisayo muntu no ate kino ekirwadde kirina n'okuba nga kyazize lwa Museveni abantu mugamba nti Museveni aveeko omuntu Katonda gwayagala olaba ne Bobi Wine gye yagendanga eyo ebweru n'agamba Museveni mubi abantu bafudde nnyo buli we yalinnya ekigere n'agamba Museveni abantu bafudde nnyo si kumuwaana nze ngenda kubeerawo nga njogera amazima Bobi Wine buli yagendanga bannange Museveni mubi Uganda tole bobe twagala kumuggyako bafudde nnyo miliyoni na miliyoni kyokka bafudde lwa Museveni eyeekayi Rwanda wulidde bafudde bala kutonoto bulungi gyowali ate yali agendere South Africa gyeyagenda wano nga tetufa wano Museveni waali toyanzege muzeekayo balakadde kotuwadde tujja kuddamu tukufune emboozi nungi nnyo enyovu zetwetaaga okumanya mwebalire ddala naye basibye sinjagala NSSF wange ndowooza bannaye muwulidde mu myaka egifuna NSSF agambe ngenda gendayo bampe ebbaluwa njagala obukadde kali bamala ojimba nabo bwe NSSF agamba nti tozimba tulyoke tufaafagane nawe ate tezivaayo ate tukuwaako bitundu utasikia nzima yake inawaka moto